Ngalamusizaako amanya ganyize Judy Ssemugabi Bakyayita era nga leero ngenda kusoma akatabo kaffe Mbirontono akawandikibwa nze mwennyini. Tugenda ku kitundu kyaffe eky'ekkumi kiriko ebigambo ebigamba nti ebigambo bya mugagga byambuza otulo. Omutima gwange gwatandika okulowooza ku bigambo bya mugagga buli kaseera. Nalabira ddala ng'ekirooto kyange eky'okuba omugagga nga mugagga wamu n'okusobola okuyamba bakadde bange wamu ne bato bange nga kigenda kutuukirira. Nze atagendangako wadde wano e Rwanda, kale waliwo omukisa ogw'okugenda e Muzansi mu maserengeta ga Africa. Kino kyannemesa okwebaka. Mugagga yankubiranga essimu kumpi buli lunaku okummatiza nti ngenda kugaggawala mu bwangu nnyo singa nzikiriza okugenda naye e Muzansi. Oluusi twamwekangiranga awo ng'atuuse ku mulimu gwaffe. Yatuleeteranga enkoko enjokye wamu n'omwenge. Y'ensonga lwaki bakozi bannange baamwagala nnyo, anti nga batamiira ne bagangayira. Kino nno tekyasanyusa taata ddungu era yabagamba nti omwenge gwabwe bagutereke bagunywe nga bamaze okukola emirimu gyabwe, gyabwe egibaweesa omusaala. Mugagga ky'ataŋŋamba ekikwata ku bugagga obuli e Muzansi nga tekiriiyo. Mugagga yaŋŋamba nti buli kimu kye nali ndoose okubeera mu bulamu bwange kyonna kisoboka mu nsi eyo. Omanyi nnyumirwa nnyo okusoma Bayibuli era kino nkyebaliza baddungu abansomesa. Mu Bayibuli omwo mulimu ekisuubizo Katonda kye yawa Ibulayimu. Awo Mukama n'agamba Ibulayimu nti va mu nsi yo ne mu kika kyo ne mu nnyumba ya kitaawo ogende mu nsi gye ndikulaga. Ndikufuula eggwanga eddene era ndikuwa omukisa era ndikuza erinnya lyo era mbeeranga mukisa gwe. Nange n'abawanga omukisa abanaakusabiranga gwe omukisa, n'oyo anaakukolimiranga nammukolimiranga nze. Ne mu ggwe ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweerwa omukisa. Ebyo nno nga bisangibwa mu Lubereberye essula 12 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'ekusatu. Kwegamba nange nawulira nti ekisuubizo ekyo omugagga kyampadde kiringa ekisuubizo Mukama kye yawa Ibulayimu. Mugagga yaleeta mukwano gwe ku mulimu. Ono nno baali bamuyita Tony. Tony nga tayogera aliko kyanoonya. Omusajja ono nga tasirika era nga bw'akunyumiza Muzansi oyinza okulowooza gye bamuzaala. Mugagga yaŋŋamba nti Tony mukwano gwe nnyo nfiira bulago. Yantegeeza nti Tony yagenda okunkolera ku mpapula nga visa wamu ne pasipooti, nti era yagenda okuntwala mu maserengeta ga Africa. Nzenna natandika okujaganya mu mutima gwange nga anti kye nayagaliza embazzi kibuyaga yali asudde. Lwali Lwakutaano nga tumaze okwaniriza Sabbaasi, taata ddungu yasaba okwogerako nange era twakwata bumwasajjute bwaffe ne tugenda tutuula wabweru mu luggya. Taata ddungu yatandika emboozi ye bw'ati: mwana wange Mbiro, njagala okukutegeeza ffenna tuli banjawulo era Mukama buli omu yamuwa
omukisa gwe. Kale mwami mugagga oba yasobola okufuna omukisa gwe n'agaggawalira emuzansi, tekitegeeza nti gwe naawe onoba n'omukisa gwe gumu. Bagamba nti omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi mu malagala. Kale mwana wange, saagala olimbibwe ate weefirize omukisa gwo gw'olina wano mu nsi yo. Ndi mweraliikirivu kubanga nkulaba mwami mugagga, byonna bye yakugamba byakutwala omwoyo. Saagala ogambe nti sikwagaliza mwana wange, naye mwami mugagga yagaana okutubuulira kiki ddala kyakola ekyo mwajja ssente. Lwaki takyogera? Bizinesi ki ezo ezitalina mannya? Munnange, saagala otuuke eyo nga tolina mulimu. Mpulidde emboozi nnyingi nnyo ddala ez'abantu be batwala mu nsi z'ebweru nga babasuubiza emirimu ekisasula obulungi ddala, naye bangi batuuka eyo nga teri mirimu gy'abasuubizibwa. Abantu abamu bava wano nga basomye era nga balina zi diguli zaabwe, naye babatuuse eyo ne babawa emirimu emirala ennyo. Okugeza, waliwo mutabani wa mukwano gwange yasomerera kubala bitabo era n'omulimu abaamutwala ebweru gwe baamusuubiza. Munnange, musajja wattu bwe yatuuka ebweru ng'omulimu gwe bamuwa gwa kubeera mukuumi wa kizimbe. Yali talina kyakukola era yaguma n'akola omulimu ogwo okutuusa bwe yafuna ssente ezisobola okugula tiketi emuzza. Kino nno kyamutwalira ebbanga ddene, anti buli musaala gwe yafunanga nga gugenda kubaamutwala mbu baali bamubanja ssente empitirivu. Abamu bafuuka bakozi ba mu nju oba bavuzi ba mmotoka. Sitegeeza nti emirimu egyo mibi, naye kyengezaako okugamba nti babatwala babagambye emirimu gye baasomerera, ate bwe batuuka eyo ne babawa emirimu emirala egisasula ssente entono ddala. Singa omuntu omugamba amazima ne yeesalirawo kiba kirungi. Kati mwami mugagga takusuubiza okukolera ekkanikiro otandike okukanika emmotoka z'abagagga beeyo, naye bw'otuuka eyo ng'ekkanikiro teririiyo olikola otya? Mwana wange, saagala weesige nnyo abantu b'otomanyi kuba bayinza okusuula mu buzibu. Kale katugambe nti mwami mugagga wamusanyusa nnyo. Lwaki takukolera wano ekkanikiro okusinga okutwala ebunaayira? Singa wali bunaayira, ani yandimukoledde emmotoka eyo gy'ayagala ennyo bw'atyo? Taata Ddungu yaŋŋamba nti ayagala nnyo nange okuba nga nsobola okuyimirirawo ku magulu gange abiri, nti era singa njagala okutandika ekkanikiro lyange ajja kunnyamba okulitandika, nti nina kumutegeeza butegeeza kiki kye neetaaga. Ebigambo bya Taata Ddungu byali birungi nnyo ddala ate nga binyuvu nnyo, naye kituufu nali sinnatuuka kutandika kkanikiro lyange nzekka mu Uganda. Nali nkyetaaga ebyokuyiga bingi nnyo ddala okuva ewa Taata Ddungu, naye ate eky'okugenda ebweru w'eggwanga kyo kyandi omwoyo kuba njagala ngaggawale nga mugagga mu bwangu ddala. Wadde nti nalina ekyoyooyo eky'okugenda wabweru wa Uganda, naye nalina okulowooza ennyo. Najjukira ebintu bye nalaba ku Bukedde TV
ebikwata ku baana bannayuganda abali ebweru, engeri gye babonaabonamu ng'abamu basaba obuyambi okubazza waka. N'ajjukira omu ku baami abagagga abaali ku kyalo kyaffe. Omwana we yafiira mu nsi z'ebweru, naye baamusaba obuwumbi bw'ensimbi okusobola okuzza omulambo gwa mutabani we ku butaka. Era singa tebaali bagagga tebandirabye ku bisigalira bya mwana waabwe. Kino kyankuba wala kuba bwe nfiira emuzansi, taata wange Ssemakula ajjawa ssente ezisobola okukomyawo ebisigalira byange. Mbeera sisigala ku mawanga etali ammanyi banziike ng'ekyo nziira. Nedda, ebya mugagga mbivuddemu. Ebyokugenda emuzansi nabigambako mikwano gyange emikulu n'emito mu kanisa, naye bonna baŋŋamba nti ebigambo ebiva mu nsi eyo si birungi. Ekisooka mbu abantu b'ensi eyo tebaagala baddugavu bannaabwe abava mu nsi endala. Ekyokubiri nti bannayuganda abali mu nsi eyo abasinga bakola bwa ssaŋŋoma okusawula abantu mu ngeri y'ekinnansi. Ebigambo bye nnawulira byonna byammalamu amaanyi, era ne nsalawo okukubira mugagga essimu mutegeeze nga bwe sikyayagala kugenda musansi. Ebyembi simu ya mugagga yagaana okuyitamu. Nasalawo okwesonyiwa mugagga wamu ne mukwano gwe Tony. Nalaba nti kiba kya buntubulamu okukubira Tony essimu mutegeeze nti ebyemuzansi mbisazizzaamu. Tony yaŋŋamba nti mugagga yazzeeyo ennaku 2 eziyise emuzansi. Kino kyampa essanyu lingi ddala kuba omuntu eyali anneesibyeko okugenda emuzansi yali agenze. Neebaza Mukama olw'okuggulawo neebaza Mukama olw'okuggyawo ebiwonvu ebibadde byekiise mu kkubo lyange. Wayitawo wiikisi eziwera era nga ebyokugenda emuzansi mbyesonyiye. Natandika okulowooza ku kutandika okuzimba ennyumba yange mu kapuloti kange ke nagula. Obulamu bwange bwali butambula bulungi ddala, era ekyo nkyebaliza taata Ddungu. Waliwo omukadde mu kkanisa yaffe yali mugagga ffugge era ng'alina takisi mpitirivu. Omwami oyo yampa omulimu gw'okulabirira emmotoka ze buli Sande era nga nsasula bulungi nnyo ddala. Kino kyansanyusa nnyo kuba natandika okuweza akasente mu akawunti yange era okuzimba ennyumba yange nga kwe kundi ku bwongo. Olunaku lumu lwali lwa bbalaza nga bulijjo twakeera nnyo okusobola okwewala okusanga emmotoka ennyingi mu kkubo. Twewuunya nnyo okusanga Tony ku kkanikiro lyaffe ng'atulinze. Tony olwatulaba yava mu mmotoka ye n'ajja atubuuza, era bwe yamala okutubuuza n'ankwasa ogubaasa ogunene. Yaŋŋamba nsome ebbaluwa eyali mu gubaasa ogwo. Nakwata ogubaasa gwange ne ŋŋenda mu mmotoka emu gye nalina okukanika, ne ntuula ne nsumulula ogubaasa gwange. N'aggyamu ebbaluwa ne ntandika okugisoma. Ebbaluwa yali esoma bw'eti: nga 7 January 2018 ya mukwano gwange Mbiro. Kansubire nti guno omwaka mupya gukutambulira bulungi. Nsonyiwa obutakusiibula, naye munnange anti ffe abasajja banna bizinesi bwe bakukubira
nga bizinesi ekwetaaga tosibaamu odduka zambwa. Mbadde nkolagana nnyo ne Tony era nga tukola ku mpapula zo. Tony amaze okufuna paasipoota wamu ne visa yo era ziri mu bbaasa gye nkuweereza. Empapula ezo zonna zikuume bulungi ddala era tobuulirako omuntu n'omu wadde oyo mukama wo gw'oyita taatawo. Nafunye dda ekizimbe ekinene obulungi wano mu puloti yange wano mu Pretoria, ekibuga kya Muzanzi ekikulu. Wano nno ekkanikiro we ligenda okuba. Nja kukuweereza ebifaananyi by'ekizimbe ku mukutu gwa WhatsApp. Tony ajja kuba akubuulira buli kimu bwe kigenda okutambula. Era nkusaba onneesige kuba njagala nnyo okukuyamba kuba nange nina eyannyamba okutuuka wano. Ne layisinsi ekukkiriza okukolera wano nagifunye era nja kugyokyamu nkuweerezeeko ogirabe. Mwana ogenda kuba mugagga mu kaseera kabale. Neesunga okukulabako ng'otuuse wano e Pretoria mu kibuga kyange. Wano teri atamanyi. Beera bulungi muganda wange, weeraba, nze mukwano gwo mugagga. Ekitundu kyaffe eky'ekkumi kikomye awo. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuwuliriza. Nsigadde ndi Judy Ssemugabi Bakyayita. Akuume. Bye.